إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala ayeyawula Allah ku baddu be n'ebitonde bye asigaze al-kibriya. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala asookusasira n'emirembe biddeeri nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatugira n'eddiini yaffe ey'obusiraamu. Allah gwe yasindika gye tuli rahmatan lil alamin nga kyekyokusaasira kyonna eri ebitonde. wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin. Yagamba Allah mu Qur'ani y'ekitiibwa nti teyatumibwa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam illa rahmatan lil alamin, okujjako nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Bakubiriza okubeera nga tugoberera nabbi mu bikolwa bye ne mu bigambo bye, ate tubeere nga tutya nnyo Allah subhanahu wa ta'ala. Tukimanye nti annama hadhihi alhayati dunya, obulamu buno obwensi bwe tulimu, lahun wa la'ibun, butugayaza ebiseera ebisinga obungi. Neyo inna ddara al-akhira, ennyumba ey'enkomerero, wa hiya aljanna, nga yejjana yetwetaagisa okubeera nga tukola emirimu eginatutuusa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Amabanja ga miteeko esatu ga kabenje nnyo eri omuddu alina okuva mu bulamu buno obwensi ng'ageenenyezza era ng'ageesambye. Ebbanja erisookera ddala ly'ebbanja ly'okugattikako Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha diwan la yakfiru Allahu, eri ebbanja Allah tagenda lisonyiwa muddu yenna agenda otuuka mu maaso ge nga yatuukayo ne shiriki. innahu man yushriku billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Inna lijja maaso ga Allah ne shiriki, Allah tagenda musonyiwa. inna Allaha la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tagenda kutunulira yenna alijja maaso ge nga alina shiriki. Twewale obushiriku, tutiisa abaana baffe ne famire zaffe okubeera nga bagattika ku Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange, teriyo zambi lya kabenje, teriyo busungu Allah bwe yassa ng'obusungu obuli eri abo abantu abafudde nga bafiiridde ku shiriki. Twenenye tudde eri Allah, tunyweze shahada, tunyweze obusiraamu bwaffe. Obusiraamu ddiini yeesamba obushiriku. Obusiraamu y'eddiini eyeesamba buli nzikiriza yonna etali mu Allah subhanahu wa ta'ala. N'olw'ensonga eyo tunyweze shahada zaffe bbiri, ekakasa nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ebbanja eryokubiri ma bayna al-abdi wa rabbihi, ebisobe by'okola wakati wo ne Allah wo, ebyo Allah bali bayagadde Allah ajja kusonyiwa. Naye gezaako nnyo oleme kuyingira mu bbanja erisoose, kubanga lyo terinayo chansi ya kusonyibwa, okujjako nga weenenyeza n'otuuka eri Allah nga Allah akusonyiye. Ebbanja ey'okusatu ly'eryakabenje lyengenda okwogerako, ly'ebbanja omuntu lyalina wakati we n'omuddu, erikwatagana ku maali, erikwatagana kwewola. Abaddu bangi nnyo tasahal bagayadde ku nsonga y'ebbanja. Tugayaliridde amabanja ne tutamanya kabenje kagalimu. Allah subhanahu wa ta'ala yassa mu Qur'ani ey'ekitiibwa atwalul aya fi ddayn, aya esinga obuwanvu mu Qur'ani ng'eyogera ku mabanja, nga Allah atwewaza akabenje akali mu kwewola, akali mu kukwata essente z'abantu n'obeera nga tosasudde. Fa atwalul aya fi al-Qur'ani al-Karim ayatu ddayn, aya esinga obunene esinga obuwanvu mu Qur'ani aya y'amabanja. Allah yasooka ko bakkiriza
ya ayuha alladhina amanu bange mwabakiriza idha tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu wembanga mwewoze olaba Allah okuyita abakiriza kubalengeza kabenje kali mabanje idha tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu Allah kye yasookerako kuliwandiika olwalira abantu bangi bagayala mu kuwandiika ensonga y'amabanja olina atambula ne hukuku ez'abantu nga tawandiise n'oyo awozeke nnyini n'atawandiika bangi babajjira nga bazze okwewola ne babaga nti wandiika olina alabanga abatamutadde mu bwesigwa n'atuuka n'oga musiraamu nga nkolaganye naawe ebbanga ddene tonneesiga n'ompandiisa ebbanja lino Allah kye yatulagira kyali kiragiro si kyakyeyagalire idha tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu wembanga mwewoze nga waliwo ekiseera ekirindirizibwa mu maaso ebbanja eryo mbeere nga muliwandiika baganda bange waliwo ekiseera ekyokuva mu nsi nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagaa nti inna akhaka mahbusun bidainihi yali nabbi sallallahu alaihi wasallam anyonyola ahadu sahaba mata wa alaihi dain waliwo sahaba yafanga alina ebbanja nabbi sallallahu alaihi wasallam kyavaga nti inna akhaka mahbusun bidaini muganda wakwatibwa nebbanja fakudhi anhu dainahu musasulire ebbanja eryo kino kiraga nti omuntu bwava mu nsi muno ng'abadde nebbanja nga talisasudde fa nafsuhu mu'allaqa bidainihi hatta yuqda alayhi omwoyo gwe guteebwa mu bbanga awo nga gusibiddwa paka nga asasuliddwa ebbanja bameka olwaleero abaganye okusasula amabanja g'abantu bannaabwe abaabawola ne batuuka n'okukaaba ne bavaamu amaziga omuntu najja n'akwewolako n'afundikira mu kiseera ekyokumusasula nga yakaaba n'atuuka n'okwegayirira obwegayirizi ku ssente ze yakuwola n'aga nti at least nyamba onsasule ompeeko ku ssente zange nejjanjabe zizeeyo abaana ku ssomero baganda bange abasiraamu la tatasahalu fi amri dain temugayalirira ensonga y'ebbanja Allah yagisaako aya esinga obuwanvu mu Qur'ani ey'ekitiibwa mu suratul Bakara n'atuuka Allah n'otugamba temugezza ne mugayalirira okuwandiika kakabe katono bwe kati Allah n'atuuka n'otugamba ne bw'aba gwe bawandiisa nga tasobola kuwandiika faliyumlilu waliyuhu wabeerewo omwesigwa amuwandiikira ebyo nti neewoze nti gundi muwoze naye nga togayaliridde kuwandiika bbanja bangi batuuka okufa nga bawola abantu ne bagayalira ensonga y'okuwandiika sente zaabwe ne zisirikirwa mu bantu abalina amabanja mutera okulaba nga tuziika ne baga nti ani abadde abanja omufu oba omufu abadde abanja ani abantu abasinga obungi tebatera kuvaayo nze omufu mbadde mu banja oba mbadde abadde mmanja naye ekigambo ky'ebbanja kigambo kikulu nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti inna akhaka mahbusun bidainihi muganda wasibiddwa mu bbanga awo n'ebbanja ebbanja lye limulemesezza hatta okutuusa nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti fakudhi anhu dainuhu musasulire ebbanja nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana yamtaniu yagaananga okusaalira jeneza olw'amabanja nga nabbi tasaalira jeneza okujjako ng'ebbanja limaze okusasulwa naye olwaleero abantu bayinaayina n'amabanja g'abantu basuubira balinga abantu abaabeerabira oluusi omu yakunafuya n'akuleka naye nga teyeerabira bbanja bw'olabanga eyakuvaako tyalabika yenna erabira ssente ze naye otandika okutunula osasula amabanja g'abantu ng'omwoyo gwe tegunnaba kulemererwa kuteebwa kutwalibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم يغانت من مات وعليه دين ومنتو ينا الله gwajjulula nga alina amabanja
falaysa bidinari wala dirham. Ku lunaku olwakhira tagenda kusasula sente, tagenda kusasula sente za mpapula, walakin bil hasanati wasayiat, bagenda mujjako ebirungi bye. Tulina ebirungi bimeka ebyo abatubanja be bagenda okukwata babasasule? Olina byenkana ki ebigenda okujjibwako? Olina wabanga yakuwola sente mu kinana nakakati okyayinayina. Olina abeeranga yakuwola sente ze nobeeranga tufudde. Naye ku lunaku olwakhira okusasula tekugenda kubeera kwa mpapula, tekugenda kubeera kwa sente, bal bil hasanati wasayiat. Akubanja bakwate ebirungi byo babimuwe, akubanja bamujjeko ebibi bye babikutikke, bakutikke ebibi by'abantu gwogenda kusigala wa kwakhira. Abamu nno twewola mu nsonga ezitaliimu, kusanyusa mubiri, ebyokweyagala. Baganda bange abasiraamu, ensonga y'amabanja tugitwale nti kikulu. Amabanja gamalako omuntu emirembe, amabanja gateeka omuntu mu stress, amabanja gateeka omuntu mu depression, amabanja gamalako omuntu emirembe, n'afuuka omuyaaye, n'alimba, n'abuzaabuza, n'alemwa n'okusaala esswala ez'ejjama, naddala ng'asanze amubanja. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti la tukhifu anfusakum biddain, temuteekanga emyoyo gyammwe, emitima gyammwe mu kutya, mu kweraliikirira n'amabanja. Bana amabanja gamalako omuntu emirembe, naddala amabanja aga haramu, aga riba, aga bank. Omuntu n'aliira ku nsiko, omuntu ne yeekweka, omuntu n'ajjako essimu, n'alema n'okusaala esswala ez'ajjama ezimuyitako olw'ebbanja, n'atuuka n'okubula mu society olw'ebbanja. Bamubanja. Baganda bange ebbanja, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti la tukhifu anfusakum biddain, temuteeka myoyo gyammwe, emitima gyammwe mu depression, mu stress olw'amabanja. Oli yeewola atya awo omukyala? Yeewola atya asanyusa omubiri? Yeewola atya nti yalengedde ekkanzu ennungi tayagala emuyiteko agigule? Laba tuteeka emyoyo gyaffe mu kutya. Omuntu n'agenda mu banka ne yeewola ssente n'atandika okuliira ku nsiko. Omwezi guno gwa Ramadhan oguwedde waliwo omuzaana wa Allah nga bbanja emubanja olubanja n'asibawo edduuka, banja neewandiika obupande ku dduuka lye, n'adduka wallahi nga tasobola na kusiiba. Nanga nti seeka abasajja banzisa amasimu, ndi bubi, banka emazeeko emirembe naye nga bamubanja emitwalo 12. Baganda bange temuteeka myoyo gyammwe mu kweraliikirira. La tukhifu anfusakum biddain, ay la tastadin fatukhifu anfusakum, temwewola ne mutuuka okuteeka emyoyo gyammwe mu kutya. Bameka abatwaliddwako ebyobugagga byabwe lw'amabanja? Teriyo omuntu abeera nabbanja n'abeera ne ssente nga zize. Buli onooyitiriza amabanja, ssente z'olina tezigenda kubeera zizo, kubanga buli z'ofuna oba osasula bantu. Naddala amabanja ago aga bunuuku, agalimu riba ago, gatadde abantu wansi. Abamu amayumba baagabajjamu nga bali mu mizigo, banka ekizimbe n'ekiwandiikako. Abamu ebyali ebyobugagga ebyabwe, amataka n'amapoloti, banka byazitwala. Ku muwendo n'oluusi ogwa wansi, buli ayeewola ebitundu ebisinga obungi kuba kulemererwa. La tatasahal, togayalirira ensonga y'ebbanja. Ayeewoze asasule n'enniyo ennungi, naye ate amabanja aga haramu mugaviiremu ddala. Oli neewola ku bamanerenda ne bamukozesa n'endagaano ng'eraga nti nkuguzizza nga sikakiddwa nga ntegeera bulungi nga ndi munno mu sensi, n'atuuka okuggwebwako emirembe egimubula.
ayina atandika okuvuma abamuwola. Ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyera tugamba nti la tukhifu anfusakum biddain, temweteeka kwemalako mirembe namabanja. Oli akublokinga, gwobanja akublokinga, buli simu gyalaba nabeera nga tasobola na kugiddamu, ayinza okusuubira nti akubye asindise message alabika ya mubanja. Bameka aba blokinze abantu? Nigo blokinga ntenga yakuola blokinga waki eyakuola n'omutuusa ku level blocking. Olaba yetwemalako emirembe n'amabanja. N'olwensonga baganda bange abasiraamu, Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kumanya amabanja mazibu gasuula omuntu mu kulimba neyebuzabuza nayogera ebigambo ebitaliyo n'alaganyisa nga tatuukiriza. Kyava Nabbi sallallahu alaihi wasallam hadisi eri mu Bukhari, inna ar-rajula idha garima, omuddu yenna buli we yeewola haddatha fakadhaba, atuuka okiseera nga byayogera mulimba, amabanja galimbisa. Olina atuuka n'okutuma omwana awaka, genda olabe taata ajja maado oba gyali, n'abagamba mugambe siriiyo, bagambe siriiyo. Oli batuuka omukubira essimu n'amugamba siriiyo natambulamu, kumbe nga ali mu Kampala atambula. Era abamu babagwako naga omusiraamu gwe ng'oli mulimba, wangambye toliiwo, oli Kasese naye ate gwe nsanze wano ku street. Naye kituusa omuntu ku level eyo bbanja. Ebbanja lireetera omuntu okulimba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti wa wa'ada fa akhlafa, atuuka ku level eraganyisa n'ayawukana ku ndagaano. Ndagaano mmeka ze tukutuseeko ne tutazituukiriza olw'amabanja. Amagezi ge njagala okuwa abatuuliza mu kotuba eno ey'ekitiibwa, ensonga y'ebbanja lahu khatarun kabirun ala nafs, erina akabenje kanene ku mitima gyaffe, erina akabenje kanene ala amri al-akhira, ate ku nsonga za akhira. Togenda kuva mu bbaliro kujja ng'osasudde omusiraamu essente ze, ng'osasudde ebbanja. Bagenda kukwata ku birungi byo babiwooyo eyakubanja gw'otaasasula. Bw'oliba tokyalina birungi ng'oli abikutteko n'oli abikutteko, bakwate ebibibye babikwongere, faturihta fi nnar, okasukibwe mu muliro. Nina bw'oli weyeewola essente ku bintu eby'edduniya, umur taafiya, songa omutali asanyuse omubiri, asanyuse ku buko, alaga abantu naye alina bizi. Bameka abatudde olwaleero mu bizinesi nga zijjudde mabanja, ne bizinesi zennyini ne babeera nga tebazeeyagaliddeemu. Baganda bange basiraamu, wakad yudhibu juz'un kabir, bantu bangi batusudde ebitiibwa olw'amabanja. Abamu ne bayingira n'amakomera. Ebbanja lituusa omuntu awazibu mu bulamu buno obw'ensi ate n'obulamu obw'akhira. Ekitiibwa ky'omuntu kigenda olw'ebbanja. Tetwewolawola, ate we tuba twewoze tusasule, ate gwe akuwoze leka kumufuukira kizibu. Mulimu abantu nga baafuuka ebizibu eri abantu lwakubawola. Abaganda kyebava bayogera ekigambo nti gw'ola atudde simanya akubanja ayimiridde, ng'olugero olugamba. Akuwoze atudde naye ate okubanja amala kusituka. Totuusa muntu kussa akuwoze sente ze atuuka okaaba amaziga ku lulu akwegayirire. Abamu twewola sente z'abantu ne tuzittira ddala completely. Olina akoola obukadde busatu kati n'otandika mumusasula nga bw'oyagala, kwatayo ebiri, n'omwezi ogujja nyakuwaayo 5, yakuwa sente lumu bukadde busatu. Laba otandise okuzitta nga tezikyalina value. Bwentyo bwenja okusobola yakuwangayo 10 buli mwezi. Oluusi nga ne 10 eryo
era amala konkona nakuba masimu. Songa y'amabanja mugitwale nti kikulu. Ebimu ebigambo by'abatukulembera abalongo ofunga maliriza ko tubeni yaga nti ma dakhala hammu dain qalban, teriyo nnaku eyingira mu mutima gwa muntu nga yabbanja illa adhhaba min al-aqli ma la yaudu ilayhi, kujja konge kutwalira amagezi agatagenda kuddayo kudda. Buli woyingiza ennaku y'amabanja erina kyekendeeza ku bulamu bwo, obulamu obwo nga tebugenda kuddawo. Kasita oyingiza ennaku y'amabanja mu mutima gwo, oba weetadde mu depression, mu stress ow'ekika ekyawaggulu, ng'obulamu obwo togenda kubuzaawo. Baganda bange Abasiraamu, buli alina ebbanja ery'omuntu ke kaseera otandika okulowooza n'okusala entotto n'okuteekawo embeera esasula munno ng'omwoyo gwo tegunnaba kuvaamu. Ng'otunuulira olunaku lwe balikwata ku birungi byo babiwe omuddo oyo akubanja. Ababa banja ekiseera ekisinga obungi bwe basirika, oli alowooza nti baamuvaako, oli n'atuuka n'okweteekamu ekiga nti alabika yansonyiwa. Yakusonyiwa atya? N'akuga nti nkusonyiye. La tatasahalu fi amri ddain. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwal barru wa huwa at-tawwabul karim. Bismillah. Alhamdulillahi wa la aqibati lil muttaqin wa la udwana illa lil zalimin. Ziramu kuutira omwoyo gwange n'ejjamu okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tumutye fi sirri wal alaniya, mu kyama ne mu lwatu wonna we tuba tuli tukulembeze okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange Abasiraamu, ensonga y'ebbanja nsonga nnene mu ddiini etateekeddwa kugayalirira, egenda okuggisaako ebirungi byo ku lunaku olwakhira. Amabanja gasuula omuntu mu bulimba n'okukumpanya n'atambulira mu mbeera ey'obuzibu nga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yatunnyonnyola. Amabanja gazza omuntu wansi ku leve eya wansi, n'abeera nga akolerera kusasula bantu mabanja. Amabanja gatwazaako omuntu ebirungi bye byatakabanidde ebbanga eddene. Twewala ennyo naddala amabanja aga haramu, okwewola mu banka ezirina interest, okwewola mu bibiina ebituteekako interest, okwewola mu bamanerenda abatusuula mu haramu ne batwala ebintu byaffe. Tayo, obulamu bw'ensi buno leka kusuubira nti ojja kutambulira kaweweevu, naye alqanaa, beera omuntu ayekkusa ku ekyo Allah kye yakusiimira okubeera nakyo. Ebimu ebitusuula awabi mu kwewola amabanja, adamul qanaa, muntu butekkusa na kumatira ekyo Allah kyamuwadde. Ayagala kuvuganya, ayagala kwenkana ne Haji Gundi. Abantu bagudde mu mabanja lwa mbeera eyo. Competition esudde abantu mu mabanja. Abamu ensonga ey'okubiri balyaza amaanya bennyini ate ekyo ekisinga akabenje. Oli najja ne yeewola ku muntu ssente ng'akikakasiza ddala sigenda mmusasula, wabula nze kampiseewo ebyange. Obwo bulyaza amaanya ate bwakabenje. Kyava Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaga nti man akhadha amwala nnas, omuntu yenna ajja ku bantu ssente yuridu itlafuha, naye nga tagenda basasula, atlafahu Allah, Allah ayonoona obulamu bwe. Allah n'amuteeka mu kanyigo, n'amubuza emirembe, baraka ne ziggwawo mu bulamu bwe. Naye waman akhadha amwala nnas, ayeewola ssente yuridu adaaha,
nga ddala enniya ntuufu ayagala kusasula, adda Allahu anhu, Allah amuteerawo amakubo agasasula. Ekitulemesezza oluusi okusasula abantu abatubanja ze nniya embi ze twakozesa mu kwewola. Abamu batuuka ne ku level n'aga nti kasita azimpadde oyo alina sijja newe simusasule. Kakati otuuka otya ku level eyo esuubira nti munna alina ne bw'otamusasula teriyo atali mwetaavu ku ssente. Naye tugayalirira nnyo amabanja, ate waliwo amabanja ge tutafaako. Kasita weewola ku mukyala, omuntu ayeewola ku mukyala ssente, bw'oba toyagala kweyiya obanga toli mubbi, kizibu nnyo okusasula omukyala ssente ze. Abakyala bangi babeewolako abaami baabwe ne batasasula. Bwe wayogera ku ssente ye n'okyusa kkala, olaba nina ebizibu, nakasasula school fees, tolya mmere. Ebyo bikwataganirawo n'ebbanja ly'omuntu. Abeewola ku bakyala mulemereddwa nnyo okusasula. Era amagezi ge naaliwadde abakyala, buli mwami wo wajja nti mpola mbugaye nti nkuwadde buwi. Kusasula kuyinza okubeera okuzibu, bangi balemererwa. Era kiringa muzadde kwewola ku mwana. Tabani wange mpolayo obukadde buna, nina kyemmaliriza olumala obbufuna. Eryo liba bbanja. Era gwe omwana olina kuleeta nniya nnungi nti muzeeyi muwadde. Naye buli w'obanja omuzeeyi ng'avaamu kkala, nja kukuzaalukuka, ng'akolima. Tewawulira hadisi ya Nabbi, gwe n'emmaali yo bya muzadde. Eyo emmaali amabanja agali wakati w'abazadde n'abaana, abazadde bangi abeewola ku baana. Naye okusasula luba lutalo. Lusozi lwennyini gambalagadde. Olusozi gambalagadde be basajja okwewola ku bakyala. Amagezi g'enku ojja kulemererwa nga weewoze ku mukyala ssente. Genda weewole ku muntu omulala, weewole ku sisita wo. Naye buli onoogamba omukyala mpola, ebiseera ebisinga ogenda muli az'amaanya. Ate olaba ssente ezaabwe zennyini ez'obuvunaanyizibwa Allah ze yatukakasaako zitulemye okusasula nga ge mahale. Naye ate bwe omukyala alina bizinesi ye, n'ojja n'omugamba waliwo ebinkuttemu, polaayo obukadde 10, n'amala obbukuwa bwe paba, oga ate oyo wange anansiba. Baganda bange tugayaliridde amabanja. Amabanja tugasasule, tuleme kwewolaawola ssente watali nsonga. Omuntu yali ewoze nga atuuse ku kisenge ate n'enniya ennungi ngenda kusasula. Otherwise abasinga tulemererwa okusasula amabanja g'abantu. Ddayo olwaleero otandika okutunula mu lisiti, weekobemu mu mutima otunuulire abantu abaakuwola. Either oba olemereddwa oyogere naye, saba munnange onsonyiwe. Bakaali akakadde kkiriza nkuweeyo 5, onsonyiwe bw'aba akkiriza. Bw'aba takkiriza muwe hakki ye. Muleke kubulookinga abantu baababanja. Tun'omubulookinga ate n'omuvuma. Tolina kisa, omumazeeko emirembe. Ate atalina kisa nga yakuwola, kyekisa ekyo kye yakozesa n'akuwola. Naye omuntu n'atuuka okukaaba, ne yeegayirira ku ssente ye, nyamba, nange nina ebizibu, nyamba, nsasule. Waliwo omuze olwaleero oguli mu bavubuka, bagenda ne bakwana abakyala, naddala abo abali e Bulaaya, abalina ku ssente, gwasuubira nti alina amusinga ebyenfuna, n'atandika mbu okumwogereza. Mu prosesi y'okumwogereza yeewolera mu ssente. Aye n'olaba era abaana abawala ng'era ataawola omuvubuka amwogereza ssente. Kakati ate oyo oba omaze n'okulaba obulabi ntalina busobozi. Prosesi n'egaana, omukwano ne gufa, ne batandika kwebanja.
Bannaye muleke kukozesa bukujjukujju kujja ku bantu ssente. Olina okwewola nga otuuse ku kisenge okumanya amabanja agambalako emirembe. Hadisi gyensembyayo, Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yasanga omusajja mu hadisi ya Abi Umama nga amabanja gammazeko emirembe. Okumanya ebbanja zibu, nabbi otuuka okulisabanga okulyekingiriza kyali kigambo kizito. Naye yagamba sahaba w'ekitiibwa ng'alaba ennaku emuyitiriddeko, n'amugaa nti kiki? N'amugaa nti duyuni alhamatini, amabanja ge gantuusiza ku depression eno. Nabbi n'amugaa nti ala uallimuka bikalimatin, nkuyigirizeyo ebigambo by'onooyogeranga Allah akusasulira ebbanja eryo. N'amuyigiriza ebigambo. Hadisi fenna gye tumanyi obulungi n'eddua, Allahumma inni a'udhu bika min alhammi walhazan wa min alajizi walkasal. Naye nabbi yatuuka n'okwekingiriza ebbanja n'agaa nti wa min dala'i ddain wa kahli rijal. Allah neewogoma gy'oli onkingirize amabanja. Amabanja baganda bange nabbi yageekingiriza mu hadisi, kubanga gamalako omuntu emirembe, gakutwalako ebyobugagga n'otunda polotiyo lw'amabanja, n'otandika okusasula, n'osigazaawo 3, n'osigazaako 10, epoloti n'egenda awo mu mabanja mu kusasula. N'olw'ensonga eyo twewale amabanja, okwewolaawola awatali nsonga. Bwe tuba twewoze tusasule. Busiraamu tebwagaana muntu kwewola naye mu mbeera ey'obuvunaanyizibwa nga kyewolerako amuru mubah, yeewola ku nsonga ekkirizibwa, ng'ali mu mbeera ddala esembayo. Naye abantu bano twewola kusanyusa mibiri, kusanyusa bantu. Oli ne yeewola ssente awase, embaga teza ssente. Oli ne yeewola ssente asanyusa omubiri, ne yeewola ssente agende e Makka. Kati omuntu yeewola atya ssente ate agende ku umra? Ezo ibada Allah yaziteeka ku bantu abalina obusobozi. Kusanga omuntu nga wallahi yeemazeeko emirembe, yeewola ssente, mbwayagala genda ku umra, alina akakaddaaka, yeewoze ku oli 5, yeewoze ku oli njagala kutuukako Makka. Ekyo Allah teyekikulaalikako. Muleke kusumbuwa bantu. Tolina busobozi togenda Makka, Allah tajja kuvunaana. Naye oli ne yeewola n'agenda ku umra, n'akomawo ne bigaana. Ebbanja ne ligaana, alemereddwa okusasula. Banaye tetwewolaawola ku nsonga za kwesanyusa, okuggyako mu mbeera ey'obuzibu, akasemberayo ddala abawola naffe tubeere babuvunaanyizibwa. Bw'oba owoza omusiraamu n'olabanga mu'sir alemereddwa, fanadiratun ila maisara, mukwate mu mbeera ey'omuntu alemereddwa. Naye n'omusiba ne bagamba oyo talina ssente, ne bw'omusiba n'ogaa nti abeewaabwe bali musasulira, at least batunde ebijja bampe ssente zange. Ekyo Allah kyatugamba. Oli bw'abanga mu'sir alemereddwa, fanadiratu ila maisara, mulindirizeemu. Leka kumuteekako buzito bwa mirundi yena. Kasita otegeera nti talina alemereddwa, muteerewo embeera ennungi esobola okukusasula, so si kumusiba n'omuteeka mu kkomera gaga talina noga famire ye eri musasulira, oba batunda bijja babitunde. Musajja n'asinga akapolotike mu banka, omubanjako n'emitwalo 4 n'akateeka mu banka, ne bamuwayo obukadde 3 ako ne kagenda. Bw'olabanga munno alemereddwa, mukwate mu mbeera y'okulemererwa. Kino nno tekibawa bbeetu ate kulagajjalira mabanja. Ojja galagajjalira wano naye ku akhira waliyo akazito. Naye buli olindiriza gw'obanja n'omuwaamu excuse, n'omuwaayo chance, essente ezo ebbanga lyamala nazo obalibwanga asaddaaka. Olaba ate bw'ofuna n'empeera mu kuwola. Akali naffe abantu abawola ate tuleme kubeera nnyo bantu basusse, tunomalako emirembe, n'otuula ku mulyango gwe ne buziba, oga sijja kuvaawo.
oba nfiira wano kanfe mala kumpa ssente n'abaana bonna n'omukyala ne bategeera nti gwe obanja ssula. Tubeerewo n'embeera ebanja abantu ey'obuvunaanyizibwa, naye nga solution eri ekintu eki tetwewolaawola ssente. Atubeewole ne ku masimu wano osindikira omuntu ssente nagala onzise Airtel eziggyeko zonna, ate nga abadde akaaba nina ekizibu kya $5,000 naga onzise bazisazeeko. Olwo yakubira munne essimu ng'alina ekizibu no kimutuddemu wano, alemereddwa n'okudda eka naga mpolayo mpola. Bw'agamba nti mpola namuga ngenda kuwola, namuga naye teeka ku y'omukyala, eka wali ebitatambula bulungi, teeka ku y'omukyala eno bammanjako. Namusomera ey'omukyala n'ateekako, agenda okukubira omukyala, omukyala namuga nti bazisaze, nali neewola. Tunulira ebigambo by'amabanja, mulaba amabanja naye twewolaawola ku masimu eya time. Bwewewola oyagala kukubira ani? Wallahi nga nekyakuba tekireeta ssente, wabula neyewola eya time. Ayagala kubuuza ku ogi kunyumya, akayagala kubeera ku online bwabeereko ne data. Bw'otabeera ku data noofa. Malako wiiki nga toliko online, kisirina ssente. Naye era yeewola abeere ku TikTok alabe ebitambulayo. Tibani tetuzanyisa nsonga y'amabanja, agonna mabanja. Tetuzanyisa ensonga y'amabanja. Abasuubuzi mwewale nnyo okuyingiza mu bizinensi zammwe. Amabanja bizinensi zijja kufa, abaana mutuuke n'okubaleka mu nsi nga basuubira nti daddy alina bizinensi nga mu butuufu yonna amabanja. Bameka abajjulukuse ababanja ne bajja ne batandika okutwala emmaali, ne batwala kino ne bagaana ekizimbe si kikye, n'edduuka siriri emmaali yange ne batwala abaana ne basigala mu banka. Bane tetwewolaawola, tewajja kuno ku nsi kuvuganya na muddu yenna. Leka kuteeka mwoyo gwo mu kuzikirira. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء المهديين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين.